Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chalabad Black message yentuuseko bulungi. Naye kingenda okugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu. Kubanga nze ndi pro ladies so akukakanya. Nze mukyala munnange ne waba akoze ensobi efaanana etya. I'll defend you. Nkuze ku bbali nkugambe manyi awakozeemu ensobi. Nekyenkugamba nti nkuwooninga ogusembayo. Nkusonyiye omulundi guno. Nekoddamu okuyisa erinnya lyange mu kamwa mpozzi nga tuli mu Uganda. Ngenda kunoonya and you'll face courts of law. Oyogere olete evidence ya buli kintu ky'oyogedde. Teri muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me. Mwami wange wabanga akedde nkya naawasa, he has a right because he's a Muslim. Wemba sivudde mwami wange waba akedde nkya naawasa. It's none of your business. He's a Muslim. Tojja kuvayo mu disrespecting embu kubanga yawasizza omukyala owokubiri. Wembanga nze mukyala we sicomplaininze, then who are you? He has a right okubeera ku TikTok and having a fun like any other person. Kasaba nga tena gwa hatins. Ne tojja kuva eri ovuma omuntu kubaga togambwako. Yes, yakuzeemu. Nja kumunenya nkyakoze by'okuddamu. Kubanga of course oli mukyala munnange no ku defending. But you have no right kunvuma. Era gwe guba gusembayo. Nja kukwata nkutwale mu mateeka. So Kulusumu, message yonjiwulidde. Sagala osoundinge nga musiru. That is threat. Don't threatening nze sasoma naye mmanya amateeka. Kwate kuba genda mu mateeka tugende. First of all goyita bawo ye yasoose okwatakinga bawange. Ka video je Vuddeko nabagamba nti mu bika ebisinga mulimu amannya ag'omuwendo agatabbulwa nga bannyinigo baafa myaka gya dda nnyo naye ng'amannya gaabwe gakyali ku nsi gakyatintanga ekitiko kya ggudojja nti bakyali balamu nga manene nnyo ng'emyaka gye balannamidde emagombe eyo ng'abaasigalawo mu bika baagaana okubbula amannya gaabwe ng'amannya gaabwe baagaana okugakomyawo abantu abalaba gakongojje. Omanyize singa nfa gwe ne bakubbula mu linnya lyange oba ozze kunkongojja. Naye abakulu mu bika basooka ne beebuuza ti ono anaasobola bulungi okukongojja erinnya lya kikomeko. Kubanga nze bwe nnyingira mu ntaana gw'oba ofuuse akongojja erinnya lyange onaatambulira bulungi mu bigere ebyange onaaweesa erinnya lyange ekitiibwa olugendo lwo onaalutambula nga nze kale oyinza obutasobola dutambula nga nze oyinza obutasobola bikola nga nze n'obikola in your own way naye ng'ate tokkakkanyiza nze. Ekibuuzo kiri kimu, bwe banaakubbulamu erinnya lyange onaatambulira bulungi mu bigere ebyange kubanga nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kisange era kye kikyaliwaniridde wadde nga ndi mu ntaano olunaku olwaleero ate gwe n'ojjooba kalittima olaba bw'oba osaanyizaawo erinnya lyange lye nnakuuma. Nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kukuuma kyalo nti nali defense wa kyalo naye nakikuuma bulungi gw'ate n'ojjodda gwe babbuddemu erinnya lyange nga ye gwe mubbikkungo ku kyalo gwe atega abantu n'obukumbi ekiro. Nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kusuubula ng'ate gwe osaanyaawo basuubuzi erinnya lyange kitegeeza olikongojjezza bubi. Nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kugema nkuba ate gwe n'ojja nga tobisobola oba osaanyizaawo erinnya lyange. Kyova olaba amannya agamu ag'omuwendo mu kika ag'ebyafaayo mu kika garizavingibwa ne bagateeka mu drawer nga bwe nabagamba tegakwatwako si lwakuba nti tegasaanidde kukwatwako naye bano be bagenda okugawa banaagakongojja bulungi. Kati ekibuuzo kino kiddayo ku mulamwa gwe nnyendako olunaku olwaleero. Katugambe Hajati Kulthum yali namwandu wa Sheinu Muzata oba namwandu wa Sheinu Muzata bate kubanga mulinamu omwana asigala kyali namwandu. Hajati Kulthum gwe musumisi Akram Bao gwoyina muganzi w'omupya oba omwami w'omupya nga ye musika wa Muzata. Are you sure? Aja mu bigere bya Muzata? Are you sure? Atambulidde bulungi mu bigere bya Muzata? Nabagamba nti omuntu bw'oba oyo yannye ennyama naye nga toyina zigula nnyama
gula ebyenda kubanga ebyenda byefaananyirizaako ku nnyama naye gwe bw'oba otunuulira Akram ali related ku ki ku Sheinum zaatabatta omugenzi omusumisi olowooza omusika gwe wateekawo si mukyamu olowooza gwe wabbula mu linnya ly'omugenzi si mukyamu olowooza agwanidde okutambulira mu ngatto z'omugenzi si kibi Kulthum mukyala Kulthum okufumbirwa kubanga Sheinum zaatabatta tetwamusimbanga ebijanjaalo nti agenda kudda agenda kumera olunaku lumu Sheinum zaatabatta yafa ng'omukyala alina okusigala ng'atambuza obulamu omukyala ng'alina okugenda wa mu maaso ng'omukyala alina okufumbirwa naye afumbiddwani omuntu abadde alya ennyama bwe tukulaba ng'okalirira mukene wa buli lunaku ng'oba ogudde nnyo ebbeeyi Sheinum zaata yali nnyama naye ono si yadde lyenda naye ate mukene so nga nagambye nti weewaawo muzaata ayinza obutazuulwa kubanga yazaalwayo naye eriyo abamugeegenya kale babeere ebyenda ye nga yali nnyama naye ono nga tulaba ye mukene nga tumulaba ng'entula kakati kitegeeza Kulthum avuga ki reverse avuga dda mabega mu kavidiyo konkulabye nga weekalakaasa oba ng'olaga obutali bumativu bwo kibi nnyo era tekiwooma omuntu okujolongera omwami wo omuntu okujolongera omuntu era nvumirira Bad Black nesse kuvumirira wenenna omusika wa Sheinum zaata wavumye waaki naye ate naawe nessikunenya lwa nsonga nti buli kintu ekijja ku katale baba bakitaddemu omulengo tuli baddembo kiramuza Akram bamuleeta ku mulengo kitegeeza tumukubaganyeeko ebirowoozo buli wojja mu public oba owadde ensirukisa kukubaganyaako birowoozo oba by'oyogera bikubaganyaako birowoozo kakati njagala okutegeezaako mukyala muzaata namwandu wa muzaata omwami w'omupya wamuleeta mu mawulire wamuleeta ku display naye kyamazima kiri nti public yamuzira kino sikizaayo waliwo abantu nga bo bali rejected from day one ekyamazima kiri nti public yazira omwami wo lwa nsonga zino wammanga kubanga public yali emanyidde ennyama togenda gireetera mukene public epimapima nti Diamond Platnumz buli lwagoba omukazi aleeta asinga asobole okufitinga ne public so si kugoba zali ate oleete Starbu wa Natto wama Starbu wa nsonyiwa olwo public eba egenda kwokyerawo kakati ne public omwami wo yamuzira first of almost I'm sorry to say omwami wo afaanana bazzolo omwami we gwe ebyogamba atunuza kyejo atunuza kisa bambi ekyami kyange kiina ekyejo la wallahi Kulthum omwami wa atunulanga bazolo omwami wa ayogeranga bazolo omwami wa ategeranga bazolo era buli lwayogerako eri public yeeyongera kunyiiza public wadde nga yamanyi aba ayongera kwetunda mu public kubanga buli kyayogera kyabwazolo ate era ne bwakutunuulira obutunuuliza ati olabanga zolo I can understand share alabika yakufuga nnyo kubanga yali musajja mukuluko kuggwe ngate musajja atambulira ku ddeeni noononyayo gw'onoofuga naye ab'okufuga gye bali nkubuzeewo nze kyogamba nsobola okukulemerera okufuga ogenda owakankula abaalemwa ogenda owakankule bazzolo ogenda owakankule b'amaginu ekituufu kiri nti Bad Black munenya okudda ku mwami wo n'akolokota kubanga naawe kyakulumye ng'omuntu oli waddembe okulwanirira omwami wo naye omwami wo mukwate mukuŋŋaanye muzze mu nnyumba public yamuzira public yamurejectinga public yamulabanga zolo omulengo gwe wateeka katale bagukubye guzzeeyo tewali agenda kusokoola bbaawo mu nju olowooza Bugirita talina musajja namwandu wa muzaata yasooka mukyala mukulu wamma Bugirita tolina musajja osooka okukikakasa nti Bugirita talina musajja eriyo yali asokodde Bugirita yonna gye yayekukumye eriyo yali asinyiza ekigambo kyonna nti oba ajja ti Bugirita kino ne Bugirita alina abamukwasaganya leero njagala okukikutegeeza Bugirita alina omubeezi ne teri amanyi mubeezi wa Bugirita
era ne weweesoosa muno mwe twagalira okugeya abantu mwe twagalira osala omugambo ng'oyagala okwesoosa osala omugambo ku bugirita onoonya bw'osala omugambo ku bugirita n'obulwa kubanga obulamu bwe yabukuma obulamu bwe yabutwala nga bwakyama obulamu bwe bukusike obulamu bwe buwunike naye gwe obulamu bwo wabuleeta mu public ate toyagala obulamu bwo public ebukubaganyeko birowoozo abantu bw'obaleetera damage era bajja mugulanga damage njagala okutegeezaako abantu baawo bamulabanga ekiteffeeri tobasuubira omugulanga ennyaanya oba apple baawo kiteffeeri bwe by'omutunuulira n'akola ati eriiso n'owooza bannanga omwami wange atunuza ssimbo mulabe amozoola amaaso nga ttimba etunuza essimbo no b'abantu balengera zolo bw'ayogera n'ogaba bannanga ekyami kyange kyogeza bukkakkamu no abantu balaba zonto abantu baamuzira gy'omwami wo mu kamera gy'omwami wo mu mawulire tewali agenda kulumba mwami we yonna gy'omukukumi atandika omumwogerako taliyo era yenna aliyogera ku akiramu ng'avudde mu mawulire nyenda kumuvunaana kati akira mu mawulire akola mu kitunnyonnyoleko sheinu muzatabate mawulire yalabikangamu ng'akola ddaawa bakamiliyoni babebekulu balabikiramu ng'abayimbi Museveni alabikiramu nga munnabyabufuzi His Excellency Bobi Wine alabikiramu nga presidenti wa Uganda omulonde kati tubuuza omwami obadde ku TV nga tuteze tuyina ebyokulabako eby'omuwendo twesunze program twasasula zi TV oba tusasudde DSTV oba tusasudde internet ng'ozirabira ku internet kati nsasudde internet n'oli yasasudde DSTV oli yasasudde GoTV oli yasasudde Star Times nga bamuteerako bugundi oyo omuvubukawo akiramu kati akole kuki atugambe ki ayogera ku ki ali specialist mu ki mu kutabula ddagala lya kinnansi mu bufeere South Africa mu kusima kadoma mu kuwakula njuki kati yajja kutusomesa kimaanyi ga kisajja atubulye kyabazzo tusomesa then tujja kumuwa obudde naye takkirizibwa kubeera mu mawulire nga talina kyazze kutuwa era buli lwanajja nga talina kyazze kutuwa abaana bajja kumuvuma golowooza gwasoose okuba n'omusajja ajjako TV lwaki ababala ati babasolera lwaki obuba bamuzolera bamulijekitinga talina kyagamba bantu agenda ayoze butadiri bwo ayoze Mothers Union zo ayoze peti zo ayoze peti zo kijja kusingako naye tomuzza mu mawulire tannatuuka kubeera mu mawulire kubanga talina nsonga mubeeza mu mawulire era buli lwanabeera mu mawulire bajja kumusima erinnya nnwa ku lya muzaata naawe kennyinyo lya ku lya muzaata kyokka muli kongojja bubi nekirabye kiwemula ekiri mu kuwemula omusimi w'akadoma ali mu kuwemula omuwakuzi w'enjuki ali mu kuwemula bwemuze ekirala wadde nga sheyi yafa naye kali kasigalemu akammeri bbata ke yagamba tiyankubye naye neerekeramu ak'obwa sita nali nyammuluma naye neerekeramu ak'obwa sita weerekeremu ak'obwa mukyala sheyi kakati mukyala sheyi versus pulezidenti w'abamalaaya mukyala sheyi versus pulezidenti w'abamalaaya munnange sheyi bwe yaliwo wali ozitowera mu ttani ebipimo bwe byali bizitowa nnyo ng'omubiri gwo naye kati entegeerayo ewewukira mulaatiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukyala Bad Black message yentuuseko bulungi naye kingenda okugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu kubanga nze ndi pro ladies so akukakanya nze mukyala munnange ne waba akoze ensobi efaanana etya I'll defend you nkuze ku bbali nkugambe manyi awakozeemu ensobi nekyenkugamba nti nkuwooninga ogusembayo nkusonyiye omulundi guno nekoddamu okuyisa erinnya lyange mu kamwa mpozzi nga tuli mu Uganda ngenda kunoonya and you'll face courts of law oyogere olete evidence ya buli kintu kyoyogedde teri muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me mwami wange wabanga akedde nkya nawa so he has a right because he's a Muslim wemba sivudde mwami
wange wabakedde nkya n'awasa. It's none of your business. He's a Muslim. Tojja kuvayo mu disrespecting embu kubanga yawasizza omukyala owokubiri. Wembanga nze mukyala we si complaining nze, then who are you? He has a right okubeera ku TikTok and not having a fun like any other person. Kasaba nga tena gwa hatins. Naye tojja kuva eri ovuma omuntu kuba gwe togambwako. Yes, yakuzeemu. Nja kumunenya nkyakoze by'okuddamu. Kubanga of course oli mukyala munnange nina okudefending. But you have no right kunvuma. Era gwe guba gusembayo. Nja kukukwata nkutwale mu mateeka. So Kulusumu, message yonjiwulidde. Sagala osoundinge nga musiru. That is threat. Don't threatening nze sasoma naye mmanya amateeka. Kwate ekkubo genda mu mateeka tugende. First of all ogwoyita bbaawo ye yasoose okwatakinga bba wange. Ka video gye Vuddeko nabagamba nti mu bika ebisinga mulimu amannya ag'omuwendo agatabbulwa nga bannyinigo baafa myaka gya dda nnyo naye ng'amannya gaabwe gakyali ku nsi gakyatintanga ekitiko kya ggudojja nti bakyali balamu nga manene nnyo ng'emyaka gye balannamidde emagombe eyo ng'abaasigalawo mu bika baagaana okubbula amannya gaabwe ng'amannya gaabwe baagaana okugakomyawo abantu abalaba gakongojje. Omanyize singa nfa gwe ne bakubbula mu linnya lyange oba ozze kunkongojja. Naye abakulu mu bika basooka ne beebuuza ti ono anaasobola bulungi okukongojja erinnya lya kikomeko. Kubanga nze bwe nnyingira mu ntaana gw'oba ofuuse akongojja erinnya lyange onaatambulira bulungi mu bigere ebyange onaaweesa erinnya lyange ekitiibwa olugendo lwo onaalutambula nga nze kale oyinza obutasobola ddutambula nga nze oyinza obutasobola bikola nga nze n'obikola in your own way naye ng'ate tokkakkanyiza nze. Ekibuuzo kiri kimu, bwe banaakubbulamu erinnya lyange onaatambulira bulungi mu bigere ebyange kubanga nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kisange era kyeki kyaliwaniridde wadde nga ndi mu ntaana olunaku olwaleero ate gwe n'ojja obakalittima olaba bw'oba osaanyizaawo erinnya lyange lye nnakuuma. Nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kukuuma kyalo nti nali defense wa kyalo naye nakikuuma bulungi gw'ate n'ojjodda gwe babbuddemu erinnya lyange nga ye gwe mubbi ku kyalo gw'ateega abantu n'obukumbi ekiro. Nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kusuubula ng'ate gwe osaanyaawo basuubuzi erinnya lyange kitegeeza olikongojjezza bubi. Nyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kugema nkuba ate gwe n'ojja nga tobisobola oba osaanyizaawo erinnya lyange. Kyova olaba amannya agamu ag'omuwendo mu kika ag'ebyafaayo mu kika garizavingibwa ne bagateeka mu drawer nga bwe nabagamba tegakwatwako si lwakuba nti tegasaanidde kukwatwako naye bano be bagenda okugawa banaagakongojja bulungi. Kati ekibuuzo kino kiddayo ku mulamwa gwe nnyendako olunaku olwaleero. Katugambe Hajati Kulthum yali namwandu wa Sheinu Muzata oba namwandu wa Sheinu Muzata bate kubanga mulinamu omwana asigala kyali namwandu. Hajati Kulthum gwe musumisi Akram Bao gwoyina muganzi w'omupya oba omwami w'omupya nga ye musika wa Muzata. Are you sure? Ajja mu bigere bya Muzata? Are you sure? Atambulidde bulungi mu bigere bya Muzata? Nabagamba nti omuntu bw'oba oyo yannye ennyama naye nga toyina zigula nnyama gula ebyenda kubanga ebyenda byefaanaanyirizaako ku nnyama naye gwe bw'oba otunuulira Akram ali related ku ki ku Sheinu Muzata batta omugenzi omusumisi. Olowooza omusika gwe wateekawo si mukyamu? Olowooza gwe wabbula mu linnya ly'omugenzi si mukyamu? Olowooza agwanidde okutambulira mu ngatto z'omugenzi? Si kibi Kulthum, mukyala Kulthum okufumbirwa kubanga Sheinu Muzata bate tetwamusimba ng'ebijanjaalo nti agenda kudda agenda kumera olunaku lumu. Sheinu Muzata bate yafa ng'omukyala alina okusigala ng'atambuza obulamu, omukyala ng'alina okugenda wa mu maaso, ng'omukyala alina okufumbirwa naye afumbiddwa ani?
omuntu abadde alya ennyama bwe tukulaba ng'okalirira mukene wa buli lunaku ng'oba ogudde nnyo ebbeeyi. Sheyi Muzaata yali nnyama naye ono si yadde lyenda naye ate mukene. So nga nagambye nti weewaawo Muzaata ayinza obutazuulwa kubanga yazaalwayo omu naye eriyo abamugegenya kale babeere ebyenda ye nga yali nnyama naye ono nga tulaba ye mukene nga tumulaba ng'entula. Kakati kitegeeza Kulthum avuga ki? Reverse. Avuga dda mabega. Mu kavidiyo ko nkulabye nga weekalakaasa oba ng'olaga obutali bumativu bwo. Kibi nnyo era tekiwooma omuntu okujolongera omwami wo, omuntu okujolongera omuntu wo. Era nvumirira Bad Black ne sekuvumirira wennenna. Omusika wa Sheyi Muzaata wavumye waaki? Naye ate naawe ne sikunenya lwa nsonga nti buli kintu ekijja ku katale baba bakitaddemu omulengo tuli baddembo kiramuza. Akram bamuleeta ku mulengo kitegeeza tumukubaganyeeko ebirowoozo. Buli wojja mu public oba owadde ensirukisa kukubaganyako birowoozo oba byoyogera bikubaganyako birowoozo. Kakati njagala okutegeezaako mukyala Muzaata, namwandu wa Muzaata, omwami w'omupya wamuleeta mu mawulire, wamuleeta ku display, naye kyamazima kiri nti public yamuzira. Kino si kizaayo. Waliwo abantu nga bo bali rejected from day one. Ekyamazima kiri nti public yazira omwami wo lwa nsonga zino wammanga. Kubanga public yali emanyidde ennyama togenda gireetera mukene. Public epima nti Diamond Platnumz buli lwagoba omukazi aleeta asinga asobole okufitinga ne public. So si kugoba zali ate oleete Sitabu wa Natto wama Sitabu wa Nsonyiwa olwo public eba egenda kwokyerawo. Kakati ne public omwami wo yamuzira. First of all, I'm sorry to say, omwami wo afaanana bazzolo. Omwami we gwe byogamba atunuza kyejo, atunuza kisa, bambi ekyami kyange kiina ekyejo la. Wallahi Kulthum omwami we atunulanga bazzolo. Omwami we ayogeranga bazzolo. Omwami we ategeeranga bazzolo. Era buli lwayogerako eri public yeeyongera kunyiiza public wadde nga yamanyi aba ayongera kwetunda mu public kubanga buli kyayogera kya bwazzolo. Ate era ne bwakutunuulira obutunuuliza ati olabanga zzolo. I can understand Sheyi alabika yakufuga nnyo kubanga yali musajja mukuluko kuggwe ngate musajja atambulira ku ddiini noonoonyayo gw'onoofuga naye ab'okufuga gye bali nkubuzeewo nze kyogamba nsobola okukulemerera okufuga. Ogenda owakankula abaalemwa, ogenda owakankule bazzolo, ogenda owakankule b'amaginu. Ekituufu kiri nti Bad Black munenya okudda ku mwami wo n'akolokota kubanga naawe kyakulumye ng'omuntu oli waddembe okulwanirira omwami wo naye omwami wo mukwatekwate mukuŋŋaanye muzze mu nnyumba. Public yamuzira, public yamurejectinga, public yemulabanga zzolo. Omulengo gwe wateeka katale bagukubye guzzeeyo. Tewali agenda kusokoola bbaawo mu nju. Olowooza Bugirita talina musajja? Namwandu wa Muzaata yasooka mukyala mukulu wamma Bugirita tolina musajja. Osokukiikakasa nti Bugirita talina musajja. Eriyo yali asokodde Bugirita yonna gye yayikukumye. Eriyo yali asinyiza ekigambo kyonna nti oba ajja ti Bugirita kino ne Bugirita alina abamukwasaganya leero njagala okukikutegeeza. Ye Bugirita alina omubeezi ne teri amanyi mubeezi wa Bugirita. Era newe weesoosa muno mwe twagalira okugeya abantu, mwe twagalira osala omugambo ng'oyagala okwesoosa osala omugambo ku Bugirita. Onoonya bw'osala omugambo ku Bugirita n'obulwa kubanga obulamu bwe yabukuma, obulamu bwe yabutwala nga bwakyama, obulamu bwe bukusike, obulamu bwe buwunike. Naye gwe obulamu bwo wabuleeta mu public ate toyagala obulamu bwo public ebukubaganyeeko birowoozo. Abantu bw'obaleetera damage era bajja mugulanga damage. Njagala okutegeezaako abantu baawo bamulabanga ekiteffeeri tobasuubira omugulanga ennyaanya oba apple baawo kiteffeeri. Bwe by'omutunuulira n'akola ati eriiso n'owooza bannange omwami wange atunuza ssimbo mulabe amoozola amaaso nga ttimba etunuza essimbo. No, b'abantu balengera zzolo. Bw'ayogera n'ogaba bannange ekyami kyange kyogeza bukkakkamu. No, abantu balaba zonto.
abantu bamuzira gy'omwami wo mu kamera gy'omwami wo mu mawulire tewali agenda kulumba mwami we yonna gy'omukukumi atandika omumwogerako taliiyo era yenna aliyogera ku Akiramu ng'avudde mu mawulire nyinda kumuvunaana kati Akira mu mawulire akolamu ki tunnyonnyoleko Sheinu Muzata bate mawulire yalabikangamu ng'akola ddaawa bakamiliyoni babebekulu balabikiramu ng'abayimbi Museveni alabikiramu nga munnabyabufuzi His Excellency Bobi Wine alabikiramu nga president wa Uganda omulonde kati tubuuza omwami obadde ku TV nga tuteze tuyina ebyokulabako eby'omuwendo twesunze program twasasula zi TV oba tusasudde DSTV oba tusasudde internet ng'ozirabira ku internet kati nsasudde internet n'oli yasasudde DSTV oli yasasudde GoTV oli yasasudde Star Times nga bamuteerako gundi oyo omuvubukawo Akiramu kati akole kuki atugambe ki ayogera kuki ali specialist mu ki mu kutabula ddagala lya kinnansi mu bufeere South Africa mu kusima kadoma mu kuwakula njuki kati yajja kutusomesa kimanyi ga kisajja atubulye kyabazzo tusomesa then tujja kumuwa obudde netakkirizibwa kubeera mu mawulire nga talina kyazze kutuwa era buli lwanajja nga talina kyazze kutuwa abaana bajja kumuvuma golowooza gwasoose okuba n'omusajja ajjako TV lwaki ababala ati babasolera lwaki obuwo bamuzolera bamulijekitinga talina kyagamba bantu agenda ayoze butajiri bwo ayoze Mothers Union zo ayoze peti zo ayoze peti zo kijja kusingako naye tomuzza mu mawulire tannatuuka kubeera mu mawulire kubanga talina nsonga mubeeza mu mawulire era buli lwanabeera mu mawulire bajja kumusima erinnya nnyo ku lya Muzaata naawe kennyinyo lya ku lya Muzaata kyokka muli kongojja bubi nekirabye kiwemula ekiri mu kuwemula omusimi wa kadoma ali mu kuwemula omuwakuzi w'enjuki ali mu kuwemula bwemuze ekirala wadde nga Sheyi yafa naye kali kasigalemu akammeri bbata ke yagamba tiyankubye naye neerekeramu akoobwa sita nali namuluma naye neerekeramu akoobwa sita weerekeremu akoobwa mukyala Sheyi kakati mukyala Sheyi versus president w'abamalaya mukyala Sheyi versus president w'abamalaya munnange Sheyi bwe yaliwo wali ozitowera mu ttani ebipimo bwe byali bizitowa nnyo ng'omubiri gwo naye kati entegeerayo ewewukira mulaatiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.